Olukiiko olwateekebwawo okunga abantu okudduukira essomero lya Bilal Islamic School eryakwata omuliro e Bwaise lutegeezezza nti ebintu bye bakafuna kati bisobozesa essomero okuggulawo abayizi baddemu okwekalabya emisomo. Ssentebe w'olukiiko olunoonya obuyambi Hajji Latif Ssebaggala Sengendo agambye nti bamaliriza enteekateeka eneesobozesa abayizi okuddamu okusoma ku bbalaza ng'abaana bonna abaakosebwa omuliro tebeetaaga kugula bintu birala okuli emifaliso, ebitabo, bulangiti n'amasuuka kubanga bino abadduukirize baabikozeeko. Kwebaza abantu bonna abalina kye bawaddeyo ku mulanga guno gw'okudduukirira Bilal. N'olwaliro tuli wano ku receiving ebintu bino nga mubirabye emifaliso 250, suuka 250, sawo za sementi 10, blanket 250, ebitabo mubiraba. Naye kakati eyo nayo bannanga abali eyo njagala kubategeeza nga ssentebe ow'omulimu guno ogw'ofeeza eno esooka nti obuyambi bwe tubadde twagala obw'emifaliso, obw'essuuka, obwa bulangiti obwo tufunye obumala era tubebaza nnyo era tetwagala kwongerako bulala. Ssebaggala agamba nti beetaaga esseminti, emitayimbwa n'ebigenderako kubanga kati babakanye n'omulimu ogw'okuzimba ebizimbe ebyayonoonebwa omuliro. Kakati obuyambi bwe twetaaga bwe bwa feeza ey'okubiri okulaba ekizimbe ekyo nga bwe mukiraba bwe kyayonooneka tukizizaawo tutya. Tutandike alina seminti, alina omutayimbwa, seminti ono inaaleeteddwa kubeera nga tutandika omusingi omupya ogw'ekizimbe ekipya. Bino byogedde akwasibwa ebintu ebirala ebireeteddwa ab'Umoja Helping Hearts ne Ssekinoomu Elubalauti. Mwebyo byennyini twategedde nti ebitabo by'abaana byayidde ne tugattako ebitabo bino tutandikidde ku bitabo bino ne byonna byagala Allah abeere nga bimuwa ate amwongere okusobola okulaba nga atufikirira n'okusakira eggwanga byonna insha Allah. Bannayuganda mwenna mbakoowoola mu nsi yonna gye muli mumanye nti buno buvunaanyizibwa bwa buli muntu bw'obanga oli munnayuganda tuveeyo tudduukirire Bilal kubanga ekigambo kye bayita essomero kigambo kinene naye tugenza okutuuka wano ne tulaba ng'ekizimbe oluvannyuma lw'okirabula ekyayidde tosobola kuddamu kukisereka kukizzaamu baana nga kyetaagisa okukyusa ate kizimbibwe mu mbeera esinga okuba ennungi. Ono akunze banne okudduukira essomero lino kyokka nakukumira gavumenti lw'obutafaayo okufulumya nga alipoota ng'omuliro gusaanyizzaawo ebintu. Tusaba gavumenti tuteerewoko okufaayo okw'enjawulo okuteeka nga security. Essomero nga lino lisomeramu abaana b'eggwanga webanga lifunye obuzibu bwe buti wabeerengawo eggwanika erivaayo litunuulirwa okusobola okulaba nga livaayo ne bakwasizaako ku baana ku ssomero n'abasomesa. Nereweze Sabbiiti nnamba ng'omuliro gw'okezesa essomero lya Bilal Islamic School e Bwaise ne gusaanyaawo ebintu ebiwera naddala ebyo ebikozesebwa abayizi wabula okwawukanako n'amasomero amalala agazze gookebwa omuliro lino lidduukiriddwa mu bwangu n'ebintu eby'enjawulo era ku bbalaza abayizi bagenda kuddamu okusoma. Alhamdulillah tumukubyeko stampu. Kali abasira